kale olw'ensonga tubudde tujja kuba na butono njala soka kuyisa akalankano kasoma bwe kati mwenna abantu be South Africa abannayuganda abagala enkyukakyuka bali mu South Africa kana akalango kammwe kagamba bwe kati a peaceful demonstration against human rights abuse in Uganda South Africa chapter active hours 10 a.m. to 1 p.m. National platform date 3rd of August 2023 meeting point is Union Building destination American Embassy babagambi bati okwekalakasa okwemirembe nga bawakanya okutulugunyizibwa n'okumalawo eddembe ly'abantu mu Uganda abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform ne People Power mu South Africa bakubira omulanga ne bagamba nti essaawa entuufu ezigenda okuba nga zikolebwako omulimu guno zijja kubeera wakati w'essaawa 4 ez'okumakya mpaka 7 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana mwaka 2023 ekifo ekyokusinkanamu bakiyita Union Building nga ekifo mugenda ogenda okwekalakaasa kyekitebe kya America mu ggwanga erya South Africa kale yenna gy'onoba osizidde munnange kwata akasente olinye Uber oba taxi osobola ogenda okuyinga ku banno mu ggwanga erya South Africa gye mugenda okuba nga mwekalakaasa mulaga obutale butumativu eri okutulugunyizibwa n'okuwamba n'ekiyita abantu mu Uganda n'okulemera mu ntebe ng'ate si gwe baalonda kale mulaba mu South Africa mbategezezaako nti mukole nikimukole ky'amaanyi musobole ogenda okuba nga mugenda mwegatta ku bannammwe olunaku lwankya essaawa zijja kuba ssaawa zijja kuba 4 naye nga mulina okubeera mu bungi buli muntu yenna kino kikkakatako ng'oli munnayuganda ng'oli South Africa musobole okugenda okuba nga muyita mu ngeri eyo tusobole okuba nti twejjako olukokobe mu ngeri yonna esoboka mpozi kampiseewo na kano lumu tugende tulyoke tutandike video eyatuleese kampiseewo na kano tulyoke tugende lumu mu video eyatuleese alright kano ke kalanga kasembe tulyoke tugende the International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration and more information ojja contacting omukyala gubayita Doreen Kajumba or extreme events music and extreme events music and events events elijja kutandika 19 January ekomekerezebwa nga 21 January omwaka 2024 wayisingawo byonna esimu kasalaba emu mukaga nya musanvu 9220 ojja kuba omukwataganya mpozera lunaku lw'enkya njagala tugendeko tuyambe mwanyinaffe Evelyn Namulondo ku concert ye mawuuno jagenda okubanga ategeka wali ku Theatre La Bonita okuyingira sente za nseko buseko buli category jagala okuyingira waliwo abamutwalo emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 5 tebo so mwenna olunaku lw'enkya tugende tugulirize mwanyinaffe Evelyn Namulondo mu concert 80 from zero to hero kubanga akoze bintu bingi mu music ne art industry okuba nti atereza ekintu ekyo jukira ati mu Uganda ebintu bya music ne art abantu abasinga obungi beerandiza bokka kali mu Uganda yenna awagira enkyukakyuka n'atawagira enkyukakyuka naye ng'oyagala okuba ng'osupportinga olunaku lw'enkya mwanyinaffe Evelyn Namulondo ajja kuba nayo concert gye bayita from zero to hero ejja kubeera ku Theatre La Bonita ng'ejja kuba etandika ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka gye vunaakesiza kale sente simbi nnyo kutandikira ku mutwalo mitwalo 5 mitwalo 10 n'emmeza mitwalo 5 so mweyune olunaku lujja kuba lwankya musobole okuba nti mubeerawo mu bungi alright kati njala tandika n'ekigula lugikyalero then tulyoke tutandika program eyatuleese mu bujjuvu ngenda kubasaba ne bagamba nti Facebook bagijjako notification buli munnayuganda alina Facebook account mukimanyi nti Facebook bagikwatamu tokyasobola kufuna notification buli muntu kutegeera nti omuntu azze okujja ngeri gye tusacha ku mitimbagano egy'enjawulo bwe tubafuna information nenga kono okufuna notification kizibu nnyo kale njja kubasaba buli muntu sharingira abantu 10 olina akapesa ka sharinga abantu 10 osharinga abantu 9 akasemba yake 10 no kasharinga ku account oba ku page nebanga n'abantu abalaba ku page batasobola kufuna notification basobola okulaba ku page oba ku account yo nkiddamu buli muntu oyina share button ekuwa abantu 10 sharingira 9 emu ogisembye ngo ogiteeka ku account oba ku page yo oteeko title nti Chemical Ali live kimala gokomo tunyimye emboozi tugende maaso au tujja kuba tusobola okutambula information kale tugeze maaso tandise bwetuti ebiseera bisinga bwe tujja ku social media tubale tuzize kusiika mpande information gye twogera olw'okuba nti mu Uganda babaziba amaaso ne babateeka ko bbula abantu abamusinga twogera ebigambo birowooza bya kusaaga naye ekituufu kiri nti buli muntu olina okuba nga weewereramu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tulaba abantu bangi nnyo benandiisa abajega ne benandiise ab'omutima omutono ne benandiise abalyankuzibwi nga bo baliwo okulya buli bwe gasente ke babasanze n'obutabala mutima gulumirira ggwanga
n'okuba nti amubalina ebigendero byabwe ng'essawa zino osanga olinga avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bw'okebera ebifaananyi byo profile ebifaananyi kuliko ebya Babi kuliko ebya Kyagulanyi kuliko ebya National Platform kuliko ebya People Power naye nga akera ku macha na postinga video ezimuvuma ezimuvoola naye nga yerabidde mentality entannakera ku profile nti olina okuba nga ovuma Kyagulanyi nga either oli wa Museveni oba okolya Museveni kati kye tutamanyi gwakera postinga video ezivuma Kyagulanyi n'amuvuma ng'okutadde ebifaananyi bya Kyagulanyi biri ku profile yo oba okolera ani oba otegera bulungi downstairs oba wayiika windows nze mbuuza mweke nyini kati abagamba nti muli bankyukakyuka naye ng'ate kati muwagira Museveni indirectly mweke nyini ate mudawutinga ne mutandika okuwona information gye tuwa kati jala bagamba buli muntu alina okuba nga alina waali abasinga obungi twamanya era nebaza Mukama Katonda oyo Namugereka Ddunda ali waggulu mu ntandikwa nga tutandika struggle tulina ebintu bye twegaana okukola era tulina abantu betwekengeranga mu nga institutes nga nedda oyo wadde twogera naye baako wokoma nga tetwogera nnyo bigambo bigenda wala ayina engeri gyekikulamu ng'atuteekamu engeri y'okuba nti twekengera abantu amwe era twabeekengera okuba twatuka ekiseera nga tukyasobola containinga pressure gye tuliko namukwanira struggle naye era kyatuyamba okuba nti kati be bantu bebamu kati ate abafuuse enkwezenge bulijjo mbagamba nti kozesanga nnyo instinct zo oba kozesa nnyo okuwulira omutima gwo kyegugamba okusinga okuduma kubanga ojja kugwa mu nsobi tubadde mu struggle muno famu tufiiriddwa ebintu bingi nnyo nzisobola kuddaka kyekisooka ndi stateless sina state sirina nsi namibwa passport sisobola fuluma neggwanga wendi naye abala batambula baddeka ne bakola buli kimu kyebaagala okitegeera munansonyiwa eddoboozi lisaakaddemukko andoza kiyebu kibali kyagala kunkwata nja kisootingedda nga avudde ku line so nze golaba n'ebizibu byetigga bisobola kubaga bano ku social media naye ensirika oyo najja nayogera ekigambo n'omutunira naga alaba nnono n'otunira nga olwokuba nti oli musajja mugumu ne weewuunya omuntu ajja okukuvuma omuntu ajja okwona information gy'owa naye ng'ate ebifaananyi nabya Kyagulanyi Ssentamu nga naye ateeka video ebizuma Kyagulanyi n'amugiriga n'akola buli kimu n'ogamba bano bagenda kubeerawa era bategera lunaku ki naye abo tubamanyi nti mu ntandikwa baaliwo neffe balina instincts ezaali ez'amaanyi twagaana okuba engejinga oba twabengejingako tumane tubavaamu tugamba kino si kituufu neffe weetuli kubanga oba siina oba di stateless oba siina kyendi nja kubeera mu struggle mpaka nga tujjeko Museveni kati njala tuteekawo ekirowoozo akalowoozo kaleero mu nkwezengeza ezimu ezo era tesobola kwawulira ekitakambagga wakati w'eppeera n'entula zo zikeera ku makya tteeka bwe kyayagadde kubanga tamanyi ate bo baali balowooza nti Kyagulanyi agenda kukwata emundu agenda alwane immediately bw'ati no ekiwola bakikwasa ngalo bugobugo si muliro singa essanja lirifumba nkiddamu bugobugo si muliro singa essanja lirifumba mwabaagala okujjako Museveni n'amaanyi with immediate effect nga mula Kyagulanyi alemeddwa please toma Kyagulanyi kola ekibiina ekikyo kola force eyo eggwanga liggule mudde Kampala mugende mutandika okukwata emundu with immediate effect musobola okukola kye mwagala okuvumba Kyagulanyi tekina kigenda mukyusa kubanga eddagala alirina yabaleka mwogere ate kimuyamba n'okkendeeza enkwezenge nze nange ebbanga limaze mu struggle kinyambye okkendeeza abantu bennandibadde nga nti gundi mwesiga kinyambye okkendeeza abantu nemanya nti singa Kyagulanyi yafuuse president yatasobola kubeerako bbanga bwe riti olw'abantu bwe bati bano balina ebigendera ABCD nti ye kitegeeza nti twalina obuzibu amaanyi yo bwe tugenda okwoleka naye kati essaawa zino tusobola okuba nga ke kasengejja abantu beesengejja mpolampola era naawo wenjo bagenda nti buli muntu weebereremu mu nsonga ezimu n'endala mu KIGULA LUJJI kyaleero njagala musooke mutunuulidde ebbanga gye tuvudde wali weebuuzizaako nti ewali omukka tewabula muliro buli olaba omukka nga gunyooka ewantu manya nti ekiddako kugenda kubeera muliro tuzze tuwogera ku bbanga Museveni ng'atemula bannayuganda naddala abamuvuganya ne basuubira nti abatya nga tasobola kuba compromisinga ekintu kyakola bwatakusettinga accident akusettinga masasi bwatakusettinga masasi munnange yali aleesewo scientific assassination abantu gye bati bamanyi ebyobutwa wali okyebuuzizaako mu bbanga national platform wejjidde nti abawagizi bayo abasinga obungi abali prominent babadde bafa kansa naye nga kansa gwe bafa era ava katwa era nga abantu bangi bafudde akatwa nga bamuyita kansa gozaki kize ku mulembe gwa Kyagulanyi ng'abalema begeri baliyo nga tebasobola byogera kubanga baali bonna bakola mulimu gwe gumu gwa kutulugumbula bannayuganda ba public figures nga tebeebuuziza ku muntu yenna nga bo bakola bukozi mulimu gwabwe amanya mangi bannayuganda bafudde obutwa naye nga bulizaatingamu kansa ekyo mukirabye ne bannaffe bafudde recently nga n'omusajja omukulu gwe baziza ndowooza olwaleero jjajja Nopu naye enfa gye yafudde yabadde yakatwa naye nga kaalizootizemu okuba nti ka kansa n'abala bangi nnyo
kanjira kuganga muna Uganda aliyo wegendereze nnyo abantu botambula nabo wegendereze nnyo emmere gyolya wegendereze nnyo omwenge gwonywa abagala nnyo okwepiica mulekerawo okwepiica mpaka nga Uganda eteredde Museveni alina akabinja k'abeepiici nga bo mulimu gwabwe abeepiici wano kuliko abakazi n'abasajja ng'omulimu gwabwe gwa kusaasanya katwa akatwa kabaga nnaku zitakakyakuttirawo kayinza okutwalaganya ne kakufuula omulwadde wa sikoserozi omulwadde wa siriimu omulwadde wa kansa n'ojja ng'ofa mpolampola kati njagadde bajjukiza nti kati bannayuganda bonna abasinga obungi bannabyabufuzi nabawagira enkyukakyuka abafa kansa oyo si kansa butwa bwe bulizatengamu into kansa ajjira ku level 3 n'obeera emyezi mitono nnyo n'ogenda ku level 4 munnange n'osaanawo bw'otyo tosobola kuwona kale nno kutunjala bagamba buli muntu yena gy'oli wegendereze gy'onywa gy'odda gy'otambulira kubanga enkwezi nge tulina nnyingi nnyo bw'olaba atissa amannyo ng'olowooza nti akusekedde kumbe aba akukiina abantu baddugavu kungulu ate ne munda baddugavu mukitegedde bulungi nnyo kale awo sigenda kulwawo ndowooza njala natandika ne information ya leero tugende mu maaso bulungi nnyo katandike bwe tuti tukyali ndowooza Yoseri yakomyewo olunaku lwajjo oba olwaluli naye eri abantu abatategedde kutambula kuno kansoke nkubanyonyole Abaganda tugamba nti woddiza omulalu mu kyama ategeera abaabuze Abaganda tugamba nti woddiza omulalu mu kyama kiba kitegeeza nti woddiza omulalu mu kyama abategeera abaabuze ebiseera bisinga bwe tubeera mu community oba mu bitundu nga tulira bannaffe twogera n'abantu bangi nnyo naye waliwo ekiseera wootuuka nga abantu boyogera nabo tubategeera kiyinza okukuwaliriza okugenda okwogera n'omulalu kubanga ye ate ayinza okukutegeera okusinga abantu banno olowooza nti balamu kati olugero lugamba nti woddiza omulalu mu kyama nga bategeera bakoze eki baweddewo kati wetwogera Yoseri tibahabulwa ali mukatubwe katonga mukalaba ekisookera ddala tamanyi ngeri ki Robert Kyagulanyi Ssentamu na kibiina kya National Platform kimukuttemu mavumbavumba okutuuka okumujja kwabo abaamulera okumuteeka mu busuuka obweru kati naaba nga atambula bukunywa nga tewakyali asobola mubikkako Yoseri yabaddeko ewa mukulu teeka munda era wamuwulidde nga ayogera ebigambo bingi nnyo ebitakwatagana n'asuubiza eggulu n'ensi gy'ataafunye kintu kubanga baga yavuddeyo na ŋŋano bwe yavudde awo n'ayolekera eggwanga lya Sabbi naye nga sinagenda Sabbi akansoke mbajjukize nti omukulu ono bwe yatuuse eri yayogedde ebigambo bingi naye njagala tusooka kukobuuza era naawe osooka ombuulira bulungi nnyo njagala tusooke bitube bantu bakulu twogere ensonga zino gwe emyaka Yoseri agenda myaka 4 ng'afuga eggwanga Uganda Neka tugambe nti DDG the daily drinking general bamutendeka yagenda okusoma bamutendeka mu majje n'agwa buli kimu n'agwa n'atuuka okubanga Yoseri yabadde atambula ensi yonna nga talina muntu gwalaga nti yagenda omuddira mu bigere kiki ekimutanudde atwale DDG the daily drinking general amutwala amulage mukulu teeka munda nga omuntu ayinza okuba nti amuddira mu bigere essaawa zino ensonga eri bwete ekisookera ddala Yoseri nga ye takyasobola genda mu nsi z'amagulu meerwezimu kubanga atyayo ekyokubiri Yoseri akimanyi nti ne mukyala we kennyini naye aliko envumbo akimanyi nti kabeere mukutowe Jerusalemu sale tasobola kusukka Nairobi era basobola omukwatirayo kuga kabineti yonna nsibe ne gwasuubira okugamba nti agenda kusikiza by force naye musibe bigere nga gyabadde asobola omutwala adde asobola mutwala mu mugangatikako ogw'ennyonyi amutwala amulage Putin naye njala kubuuza ebbanga lyonna Museveni abazungu ne badde bamutiitiirya ng'abadde tatwalanga General DDG daily drinking general omulaga America omulaga abazungu omulaga European baga nti ono ye muntu gwensuubira okuba nti agenda kunsikira akireeta kati kubanga akimanyi omwana yayokya yamazaawo alina mutwala eweeno wateeka munda gy'abaamulaza naye ekigenda okujja mugenda kitegeera ekigenda okuva mu yebiraka mugenda kitegeera Museveni gyattegeera lwaki omulambo gusibwa ebigere ne gudduka ate nze ekigenda okunyumira kigenda kubeera bwe kiti nti omuzadde yenna kasitaba nga yakuteekako akasooka akeru n'akubutuza n'omwekyangirako ebikole mwe bijja ekuva omuzadde tebimanyi tuleyini etaliko mipiira bijja bikuba enduulu ojja kukiwulira kati we twaviiriddeyo omukulu n'agenda bwe yavudde nga amaze okulaga DDG nga DDG ye yayiseeko dda kubanga ono kitabo teyategedde nti gyabadde amutwala yensi ekyasinza okufulumya vodika omukambwe mu nsi yonna mwagenze mulanga alina omuzungu omu nga mbuuza naye nga DDG yayiseeko dda yongamba tasobola bitegeera kati yensi esinga okukola vodika mu nsi yonna ewateeka munda gye basinga okukola vodika kati yensonga lwaki omukulu mbadde bamubuuza naye nga alinganga ayuga alinganga balugwa ayuga okukwata omutuba okuwalampa nga ali awo bigero tebitegereka n'otuswiriri twagala kuwanvu twagala kukkako kubanga vodika adde amukubye bwe bavudde awo nga tebana kye bafunye
mbajjukiza nti n'omukulu ono omusezi Lwabwogo Odreke naye ayagala ayina ekirooto kubanga ebiseera bisinga okulota kulungi nnyo kasitoba nga byolose tebitiisa omukulu ono Odreke Lwabwogo naye munnanga alota ayagala kufugako ggwanga kumbe naye ate si Munnayuganda ate nga naye akimanyi balonda mulonde mwana nfuuzi jjukira nti ono naye alina akabinja kakaba mafiya akali mu ggwanga lya Sabia gy'abaddala zeeno era yeyasawaliriza Yoseri okutambula okugenda mu ggwanga mu ggwanga eryo okuba nti atusinkana mu mafiya abo boogere ku bizinensi Sabia naye nga ne Sabia kenyini gyagenzemu teri mu European countries ate nga nekisooka naye onsinjavu ekyokubiri ensi naye efugibwa kuba mafiya bagifuga kati tosobola kuŋŋamba nti ogenda kukwatagana bamafiya abatasobola kukuwadde n'ekikumi nti olina kyogenda okugjayo so nga ate naye yabadde atuteyo katego kulaga nti w'amaanyi nnyo okuba nti asobodde okuleeta omukulembeze kye nabagamba nti ennyumba ya sitaani essaawa yonna ejja kukwata omuliro nga ffe tetulina kye tukoze mutulinde bulinze bayogeddeko nti bagenda kuleeta bainvesita mu Uganda naye njala kubuuza Munnayuganda oba njala kubuuza Yoseri bainvesita ababo bennyini beweekolera bw'olanga badduse mu Uganda ne bagenda e Kenya n'Abachina ne badduka investor kigwosuubira agenda okujja mu Uganda essaawa zino ateekemu ssente ze ku nsi y'olaba eyuuga ng'eringa gakibuyaga awuuba ekitooke okutali ttooke okutali ndagala teri investor musiru asobola kujja mu Uganda mu mbeera gye bagiramu ng'erine ku security alert mu America mu Bungereza ne mu Europe ajja investing essente ezo kabere mu Uganda kati ng'ali Bulaaya tasobola kujja kukola ki ku investing essente mu Uganda essaawa zino kizibu kubanga already bagitadde ku red alert nti essaawa eno wandi bayebi baluka mu Uganda kati gw'osuubidde osituse ne ba cabinet ministers wo osituse ne mutabani wo mugenze Sabia munonya ba investor at this particular moment ba investing essente mu Uganda eyuga nga balugwali nnyo omutuba it is impossible tekisoboka nga ne ba investor bennyini biwaleeta bennyini badduse bali Kenya n'Abachina badduse gwoyite ba investor bajje kaabere Munnayuganda musibe saazi nasobola ku investing essente mu Uganda it is impossible ate lyasobola bawola ssente essaawa zino kubanga teri kintu kye batamanyi buli kimu kyonna bakimanyi nti Uganda nfu eggwaawo era njala bategeeza nti nze ŋŋanza omuntu nabagamba akalulu ka 2026 siriiyo nkiddamu yenna agamba akalulu ka 2026 genda okigamba ennyoko siriimu wennaakoma ŋŋenda kukomawo naye akalulu ka 2026 sikalikola ki sikaliimu nze sidda mu kalulu siriimu kati katugende wano mpolampola video yalo tugenda gikwata mpolampola kubanga yeetaaga y'abagezi bokka kubanga olina Windows omutono tojja gisobola wetwogerera Electoral Commission n'omugenzi waayo bazzi bakoze road map ya 2026 mugirabye abaana gye basomesa bajja basomesa kubanga ezisiriiyo naye njala sooka kulabula bada Uganda mu nteekateeka namutaayika ey'okuba nti balo bagezaako nnyo okusaasaanya obulwadde n'obutuwa Bannayuganda nga bayita mu buli nkola esoboka enkola esoboka yeruwa enkola esoboka kwe kuba nti batadde amata gaabwe ag'obulabe bagawa abaana ku masomero ekyo kikyamu mwenda abakyanya fresh dare abakyanya olato miliki simanyani bamutadde bana mu masomero ekyo mukola kikyamu waliwo okusibaga abaana okwekikungu okugenda mu maaso ekyo nakyo kikyamu waliwo okutambula nga bagaba amalagala ku byalo ekyo nakyo kikyamu bagaba kologeti ekyo nakyo kikyamu kati essaawa zino batandise okugawa obutimba bw'ensiri naye ng'obutimba buno eddagala lyonna eririmu wookebakeramu ebbanga ettono bw'otafuna kansa ojja kufuna ebirwadde by'otategeera era mugenda kufa wetwogerera mu kifo ky'okuba nti bagabira abantu mu kifo ky'okuba nti basasula abakozi bali mu kutambula kugaba butimba bwa nsiri okwetoola eggwanga lyonna ng'eno project yakukendeeza abantu bulamu bwabwe empola kabe mwana akasulamu kabe muntu mukulu ojja kufuna obuzibu yino project yino project bakikoze nga bo abatuze bali serious bo bakola ki bali mu kutiikula neddiso wuuyo gwe tolabisa teacher wano wetutuuse bali mu butiikula buubwo
kati mu Bannayuganda abali eyo abagala ebyobwerefe tetubagaana mumufe teba Munnayuganda ampuliriza oba alaba video zange akkiriza obutimba bw'ensiri buno ojja kuba oyambadde obutwa bw'otamanyi eno mission ya Museveni empanvu erimu akabano ekyo nakyo nkibagambe mukitegedde bulungi nnyo na buli kimu kibagambe kati twagala genda ku video entuufu eyandeese kansubire nti oba ntandike naki ntandike naki okusookera ddala kansokedde baze njera okubaza Bannayuganda mwenna naddala abasajja n'abakazi mwenna nga saawudde mu ggwanga lyonna kubanga ffenna bawangalya mu Buganda situlu Baganda ffekka abatutwe buvunanyizibwa kubanga mbadde musabira Ssaabasajja n'okumusabira n'okulwana entalo ze okuva lwe twakuba omulanga nti Ssaabasajja Kabaka mulokosefu nga Wasanya Charles Peter Mayiga agabootikidde n'akakiiko ke konna aka mafia bali Emengo kwe kuli omwami ba parliament bonna bannabyabufuzi wepone gavumenti munnaye ng'esirisa kubanga ekigendera kyabwe kyali kyakutta musajja ono mu kimpowooze nenvayo nekuba omulango ogutakungula ne banvuma ne ŋŋamba ayo nabimanyire ebyokuvuma sina buzibu kale njala obebaza mwena bamusabidde omusajja n'abanga akubye ku matu era yayogedde sigenda kudda mu bigambo bye yayogedde speech ye yabadde loud and clear buli omu yagitegedde oyo Ssaabasajja Kabaka oli ebigambo byayogedde mwabiwulidde bulungi nnyo bye bigambo bibadde nzijanjogera okuva lwe natandika program ebimuli Mbulange Emengo bye bigambo bibadde nzijanjogera mu programu zange zonna ez'ebyobufuzi lwakuba nti mu amaaso gammwe olumu temuwulira mwefuula batawulira ebigambo Ssaabasajja Kabaka bye yayogedde bye nzize njogera kyekyanteesa ku program ebimuli Mbulange Emengo wano kutaasa Bwakabaka kutaasa Kabaka kutaasa ttaka kutaasa Baganda nono na bulombolombo naye nze nga bwe nkola omulimu gwange tinasalawo nteekewo akabina n'omugongo gwange bweko embooko ku lwa Buganda ekyo nja kikola sigenda kufaayo muntu yenna nvuma akola kyayagala kubanga oli wa ddembe kyemba nkola nkimanyi kubanga nsomye ebyafaayo mbimanyi botya bw'osobola okuyimiriza omuntu ng'alemesa ddeeruyo ekyo nkimanyi bulungi nnyo naye ekyasinza okunnakuwaza be bantu enkwezenge zabadde nnyingi ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka kwezenge zambadde amasuuti zambadde amakanzu zinekedde bannabyabufuzi abalangira n'abambejja abantu ba bulijjo nga batudde bulungi nnyo batunulira Ssaabasajja Kabaka neneebuuza Lumbuye mbadde nnwana entalo zino zonna bano abantu bonna nga bali luddawa nga bannabyabufuzi bonna basirise ng'abaana bali ku social media balwana babavuma nti muno n'Obuganda mulaba Ssaabasajja Kabaka bannyabo ne bassebo njala babuuza Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenze okulaba mwabadde mugenze kusunga mwadde mugenze kakasa Lumbuye byayogera oba muli kabinja kamu ak'enkwezenge abasekerera ayengeza nti bwe gukamiza ne mudduka kinjekala okubuuza mwenna abantu abadde buli omu alina smartphone esimu ya buyonjo sirabangako wadde MP agamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe oba twagala kumanya ku kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka oba kiki tumaze emyaka egigenda mwena nga Ssaabasajja Kabaka takola speech wadde okuwa ebiragiro okwogera tumaze emyaka egigenda mwena nga Ssaabasajja Kabaka tebamukongojja nengera buli omuntu ebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tayogera lwaki Ssaabasajja Kabaka tebamukongojja kubanga wabaddewo ekyama ekikusike mu kye mutamanyi nga kyenzija nenjogera ne munvuma n'otunula n'atalina bw'ali n'ayogera ebigambo bino muwulira omukyalo nze namuleka kubanga mmanyi kekabano group talina kyakkola bw'atu bwe yayogera oyo teacher swaliro I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka jjanjabe byaggwawo takyabyogerako nkabaddiremu nze sikyalekana nabye kankabaddiremu ne be bamu ku bantu abadde balwanyisa programu eno ng'asasula ne ssente social media naye kankabaddiremu wulira oyo teacher swaliro I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka jjanjabe byaggwawo takyabyogerako era nayogera ebintu bya Kabaka ajjanjabe ne biggwawo I spoke kwegamba n'olaba akakolwa ng'akazannyira mu musiri ogwateganya nnyinigo nnyini kajjagalaza obugulu kale akasanke kakulema nti okukamala ebyoya nga tojja weekaniikirira muleete n'eŋŋanga kati be bantu betugamba bano
namwe ba MP ababaddeyo bannabyabufuzi abasawo bannaddiini mwabadde mwali mwagala kujja kubayita kuziika muwobaka kimbuuza ekikyo kirwaniriranga mu mbeera yonna eriwo okitegeera tulina abasunza abawuziwo obunyamanga yaliwo okwogera bwogezi kulinda kifaga kasita yafudde kati ke kabinja ako naye ekyo si kikulu ekikulu kiri nti njagala nsookenza nnyo obubaka buno Maroboza nyawa Ssaabasajja Kabaka tugende mu maaso kansubiri nti Mayiga otuuse kubanga njagala kuletamu indiscipline olidde bulungi nnyo n'akabinja kammwe nze bano bamanyira sina budde bwabwe kati kanja njagala sooka kuzannya obubaka buno mwabulidde bulungi nnyo ng'omutanda abwogera then tulyoke tugende ku information entuufu yandeese obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mwabulidde bulungi nnyo sigenda buddamu kambuzanye buzanyi tulyoke tugende mu maaso ensonga ey'okubiri temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka okutwalibwa mu mirimu mu nsi z'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo oyo Ssaabasajja Kabaka tafuluma ekigambo nga takimanyi amanyi programu z'abaana abantu zonna mu kukusa n'okutwala abaana bano wepo n'okugezaako okukendeeza ennamba y'abaana ab'obuwala bave mu Buganda bo nga bano bongera okuzaala basanyewo Buganda obubaka bwadde eri mu abaana ab'obuwala abali mu biyumba ne kampuni ezitwala kubanga akimanyi bulungi nnyo kati buno bwe bubaka obwasinze okubisa abantu enduulu Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti waliwo akabinja akatayagala Buganda era nga kali mu Buganda n'akamu kali mu gavumenti ebigambo si byange bya Kabaka then tuleke tugende mu maaso eno video owawulamu omutono vaako bino mwabiwulidde dda obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala abantu baffe beeyongera okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3 era
ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Awo sesokkawo kati yoyo Ssaabasajja Kabaka nga yeebaza abavubuka abakola omulimu gw'okwagala n'okutambuza ekigambo kya Buganda. Kati njagala nziremu mbazanyira akatambi k'omukyalo ono agamba nti yagamba Ssaabasajja Kabaka ebyokujjanja biveeko, ate mbazanyire Sheikh omu yabadde yoyogedde ebigambo nga ati Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe ndyoke ngende ku programu yandeese. Wulira omukyalo oyo. Oyo teacher Kiswahili. I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka ajjanjabe byaggwaawo takyabyogerako. Mumuwulidde bulungi. Kati masheeko ono gwe njagala okusembyayo nsumulula information. Wulira. Tukusaba Allah ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka. Ai Allah ajjanjaba Kabaka wa Buganda. Ai Allah tusaba ajjanjabe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi endwadde ezimuluma. Ai Allah tuli Baganda. Kabaka wa Buganda, Kabaka waffe. Ai Allah tusaba ajjanjabe Kabaka endwadde emuluma. Obugonvu omuluma bonna obumujjanjabe. Ai Allah Kabaka mujjeemu endwadde mubiri. Allahumma rabbi nas ذاهب الباس نسألك أن تشفي عبدك كبك ولد مويندا متبي شفاء عاجل لا يقدر سكما ولا علما أي الله تبجان جبك كبك كبانغا مغاندا أتم نا يوغاندا نفتل نا يوغاندا أتابا غاندا أي الله مجان ndoza muwulidde bulungi nnyo. Kati waliwo mbagambidde nti bw'olabanga kaamuje akajjalidde ku malaalo wansi waggulu nga atudde kujjukira nti wansi obeerayo baki abantu kwaba atudde abo tugenda kubeera na budde bwabwe. Abantu ekikulu akitegedde. Nze nagenze olunaku lwajja essimu nasibye ku ssimu nga nzira mu message eno neeringa abantu banneebaza ne bagamba ne buli kinkakatako kubanga ndi munda Uganda ndi Muganda kinkakatako okulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okulwanira Obuganda era ne mbeebaza era mwe bandimu balire ddala. N'ekikulu kya byonna nti Uganda tuli mbusibe obw'okufuna information, tuli mbuzibe obw'okubuzibwabuzibwa, tuli mbusibe obw'okuvumwa ng'oli akuvuma nenga kyakuvuma ayina ekigererwa kyakuvuma mukitegedde. Nenze ekyokuvuma si kyekikulu. Ekikulu kiri nti abaali tebamanyi nti Kabaka ye custodian wa Uganda nti ku nsonga nabo waguddewo ekizibu asobola okubinaga nti kino kisirike nga terasobola kufumiitiza n'omusajja waavaawo kiba kizibu. Neewuunya entegera yaabwe bannabyabufuzi bannaddiini mwenna abazze ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'ebbalaza mwebale naye olula bwe tukubanga omulanga muvangayo okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ayogera asirike kinalinwanirira nze singa omuntu. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati Ssaabasajja Kabaka yabagambye nti tetulina obuyinza bwawambibwa, tetulina buyinza. Video entuufu etandise ow'omutu omunafu sookoddeko ebbali video entuufu ekoze ki etandise. Ssaabasajja Kabaka yabagambye nti obuyinza bwakola ki? Obuyinza bwawambibwa era bamuwabye abansi talina buyinza. Mwenna abalabye okwetegereza ku mukolo gwonna nga mwagulabye nabagamba nti bw'olabanga omwana abadde omunafu waka nga lugoojamye ng'atandise okukola emirimu kimanye nti waliwo ebintu ebindi by'abayonoona. Mwalabye Ssaalonga Mulengejja Wasanya Carolus Mr. Alaji ng'ali bize nnyo nga wa instructions ayise n'ebantu bakubira jjampu kugamba alinganga ali mu protocol observe nga buli kimu akikola ali bize nnyo yalagira nodda wani era kyobula nti abalabye gesture oba obonde wa Ssaabasajja Kabaka nga bamumaze omukongojja. Ono omukulu yabadde alina newatamukkiriza kuyita. Ssaabasajja Kabaka n'agamba nedda njagala kula abantu bange era n'abawuubirako. Ekyo mwakire bulungi nnyo kubanga olunaku lwajjo Ssaabasajja Kabaka yalaze nti ayagala kula abantu be baatalabanga nako. Omusajja ontakkiriza na Ssaabasajja Kabaka kubaako omuntu yenna gw'ayogerako naye ne wabanga azze era asituka gy'abadde mu ntebe n'ajja awulirize omuntu ono agamba ki Ssaabasajja Kabaka. Mule mu vidiyo enkadde zonna ez'abakatikkiro abaddeko Katikkiro kasita amala okwanjula nti Ssaabasajja Kabaka atuuse atuula nakkalira abantu bonna ba protocol ne bakola emikolo gyabwe okutuuza abagenyi okwogeranya ddako naye omusajja aba asitunkana buli kaseera akola kino akola nga yeefuula bize nnyo ng'emmese mu kabada kuma alina byayisaawo. Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze bamaze omukongojja atambula buze ku bantu nga kasajja kamutambula kagala kumanya biki byayogera. Mujjukire nti wiiki bbiri bagenda bagamba nti omwami ono baamugoba era abamu ne balizayininga n'ekiwole malera adduka. Ne mbagamba nti yakwira Salimu Ssale essimu n'amugamba nti asaba ngobye ku nsonga ABCD. Akakodyo kaavudde luddawa. Akakodyo kaakano ono Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze okuyisa message yayisizza. Ne batwala advantage y'okuba nti Ssaabasajja Kabaka talina mawulire talina kyasobola kukola ssaawa zino omusajja n'addamu ne yeewa obuyinza nga ye. Era ne yeronda nga n'alonda n'akakiiko kagenda okufuga nako. Abo abaasuuliddwa balina obutakkaanya bwabwe ne Mayiga ng'omuntu
abasudde balina obutakkanya bwe ne Mayiga ng'omuntu njagala mumpulirize bulungi abasuliddwa mu buyinza Mayiga bwe yeewadde yabasudde ng'omuntu nga ye njagala tukwate video no mpola bannamawulire musagambizza ne mulumba simanyi kati simanyi bade bogera kati simanyi kati bali kuki bobanga wasoma mass communication and journalism nosoma broadcasting era nga omanyi basengejja amawulire omanyi ebiwandiiko ebituufu omanyi ekiwandiiko bakisoma omanyi gye kiva n'engeri gye kisengekebwamu n'akuwa obuyinza abukuwatya era abukuwa ddi era bukola butya wenjagala wano wali ekinyusi kya video tuloke tugende mu maaso tutandise kansooke ndowooza bwenti ekisookera ddala mwenna muddeyo mukube ebirowoozo mabega kyetuta flashback engeri Ssaabasajja Kabaka gye yalondagamu abakungu abamufugirako Emengo era yabanjulanga atya era bweyaba abanjudde yabawanga buyinza ki ekyo mukiteeke wali ekyokubiri Yoseeri bw'aba alonze baminisita alonda baminisita era nga bw'abalonda ebbaluwa kwabalondedde ebeerako nti the President of Republic of Uganda in the powers entrusted me by the people and the Constitution of Uganda are hereby appointing so and so and so nambala n'asayiningako wali ne bateekako ne stamp nti gyabalonze nga kiri ku headed paper era nga ne munda muli bafezinzeemu Court of Arm ne bendera ya Uganda si bwe kiri oyo yose ni njakadde balaga ekyo kimu kisookerwako kyokubiri omuntu bw'osaba omulimu n'okola application waliwo kye bakuwa bakiyita appointment letter ey'omulimu mukama we akuwadde omulimu yagisayiningako era n'asitampingako nti akuwadde omulimu okitegeera kati gwe tosobola kunga nti gwe Katikkiro walonze cabinet n'oga nti Ssaabasajja Kabaka akyusiza mu cabinet nenga gwe headed paper ya office yo era gwe kennyini n'osayininga ate gwe balonze n'osayininga teri muntu asobola kubeera appointed ate n'amala neyesayiningira teri muntu abeera appointed ate n'amala neyekola ki n'asayininga kitegeeza nti weeronze gwe kennyini ne weesayiningira mukitegedde bulungi nnyo ekisooka eyebbaluwa n'abakulembeze abaliwo bonna be balonze Mayiga be yalonze betuyita kiro kitwala omunaku n'ebbaluwa yafulumiddeko yabadde kiro kitwala omunaku kansooke ndo baviire ku ntono ebbaluwa eno mugirabe ya Ssaabasajja Kabaka nga bwefaanana eno office ya Ssaabasajja Kabaka eyebbaluwa eya Ssaabasajja Kabaka nga ne mu lupapula mulimu engabo mugira bulungi nnyo era mugira bulungi nnyo eyo gye tuyita paper original eya Ssaabasajja gyaba ng'agenda kuwa obuyinza oba gyaba ng'agenda kuwa obubaka bonna eri bannayuganda naddala Abaganda eyo ye paper erimu engabo wakati ne office mugira bulungi nnyo waggulu era wanaasayininga Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri engabo mugiraba n'empologoma mweri njizuuminga mugirabe mugira bulungi nnyo yiyo engabo yiyo ne sayini ya Ssaabasajja Kabaka era olupapula luno olusoma bwe luti office ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda the office of the Kingdom of Buganda P.O. Box 58 Kampala Uganda ulida office ya Kabaka wa Buganda mu Lungereza the office of the King of Buganda P.O. Box 58 Kampala Uganda ekivunula nti office ya Ssaabasajja Kabaka era mu Bwakabaka bwa Buganda ku kasanduuke k'amabaluwa oba ka post office 58 Kampala Uganda mbalaze nti ebeeramu n'engabo wakati mugire bulungi nnyo eno official paper Kabaka gy'akola okusayiningawo ng'awo obuyinza ne Bakatikkiro bonna abaawumula abalondebwa baminisita bafuna appointment letter nga ziri ku mpapula ezo wansi n'asayiningayo Ronald Mwenda Mutebi 2 Kabaka wa Buganda n'asayininga si bwe kiri kambalage ne pepe endala era neyo yembweti ogira bulungi nnyo
Ogira kati ne stamp olumu bagiteekako eyo ne stamp bagiteekako kati njagala oddeyo ku kipapula ekyafulumya Mayiga kyeyafulumizza ku kyatypingidwa mu kompyuta najja n'akola ebintu bye bulungi nnyo n'aga ati mulonze tebannalonda ku Mayiga yeeronze ku biragiro bya Jerusalem Sale kati kamba kwata obujega kankwate Mayiga obujega nabo mujja kuzuuka tugenda mpola kino bagenze mu kalimagezi ne batayipinga ekintu kyabwe kikyo bagenze mu kalimagezi olupapula lulimu engabo ya Buganda wakati bagenze mu kompyuta ne batayipinga ekintu kyabwe bakiteekawo ne bagamba nti obwakabaka bwa Buganda Kingdom of Buganda tekuliko PO box bino byonna mbira bulungi nnyo nalonda abantu besagala baddamu bonna nalonda abantu ngabo yabalonze bonna kati wano wansi n'awandiikawo Ssaabasajja Kabaka wangaale n'ateekako Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'asayiningako kati mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga wansi ku lupapula luno kwe yeewandiikidde n'alonda abakulembeze kuliko osabibwa okujjuliza ennamba oba reference number eragiddwa waggulu waawo Bulange Emengo PO Box 7451 Kampala Uganda oba namba y'essimu eri awo oba website kino kyavudde mu ofisi ya Mayiga si mu ofisi ya Kabaka eno reference wansi ng'omaliriza eno reference ya Bulange Emengo eri eya Ssaabasajja Kabaka origino gyembalaze eno eriko box number nga ya Ssaabasajja Kabaka yennyini PO box endagiro ya Ssaabasajja Kabaka ofisi wa Kabaka nga n'olupapula lulimu engabo kino kiro kitwala omunako kya Mayiga kyalodemu bayaye banne gwe onjagalondako olupapula luno luliko engabo ya Buganda era nga luliko akasandiko ka posta ka Buganda ka Kabaka yiyo kanji batambulize gwe ndagaako olupapula luno lulimu engabo kati awo tuvuddewo njagala tugende empola njagala gibasomeramu wano katono nnyo wulira yagambye Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akola enkyukakyuka mu kabinenti ye wamu mu bukulembeze mu kitongole kya Buganda Land Board n'ateekawo abantu be bonna nga bwe yabalonze which is okay tulina buzibu njagala basomera wano wansi wokka muwulire bulungi nnyo mu kitongole kyonna oba yafeesi oba organization oba business bwe tukola kye tuyita enkyukakyuka ekintu kino ekyenkyukakyuka tukiteeka mu kyapa ekikube either mu mawulire oba ne tutuuza olukiiko nga tugenda tutuusa ebintu ebimu mu kampuni oba mukulembeze omukulu ono ayina ebigabo bye yawandiise no wansi mu bbaluwa ng'agamba nti baakyusiza mu bitongole babizze nga talina gwategeezeza kwadde okutuusa olukiiko lwa Buganda oba okutuuza olukiiko lwa minisita oba Ssaabasajja Kabaka nti yakyusiza wulira agamba bw'ati mu nkyukakyuka zino Ssaabasajja Kabaka asiimye baminisita babiri ababadde baminisita ababeezi okufuuka baminisita abajjuvu nga talina gwakiteesezaako naye ye yakyusiza nga ye abadde baminisita ababeezi okufuuka baminisita abajjuvu okuli Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'abadde minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula ate wano mu statement gye yakoze yaddinganye ebigambo kubanga eyakoze ekintu kino baakikoze mu bwangu nnyo nga baagala babikka ekya Ssaabasajja Kabaka statement gye yakoze bw'otunula mugende mudde ku kipapula ekyafulumye wano okkakano ke njagala mukasome bulungi baddinganye ebigambo mu Luganda oli bw'oba wandika ekigambo nga kiri official oba nga kituufu taddingana kigambo wana abasajja baddinganya ebigambo ne baddingana ndera yakoze enkyukakyuka n'akyusa n'ebintu ebi yakyusizza sebo wabawo okukyusa ekintu kyonna oba kye tuyita amendment mu administration oba mu bukulembeze bwonna kituuzibwa kabinenti oba kituuzibwa olukiiko olufuzi ne batuula ne bakiteesaako njagala ombuulire olukiiko lwa Buganda olwatudde okukyusa oba Ssaabasajja Kabaka yatudde okukyusa amateeka agafuga mu bukulembeze Emengo tekiriiwo kati mwe bannamawulire muli eyo muwoza musimanyi ate simanyi tibagenda mumwogerako sebo nabagamba mwasoma naye temwayita abamu mwayita mu kamoli ebibuuzo mwagula bigule
bwe mbate musobola kwetegereza bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gyalonderako abakulembeze ne mugenda na kino kiro kitwala omunako kya Mayiga bannange enseeragawa omusajja agambye siina buyinza babumpambako talina media bagimutwalako kati ggwanga okkiriza mbu oliyeteredde eki kati tulina kizibu mu Buganda kyamaanyi naye nze ogwange ngukoze nabagambye Salimu Sale tayagala Mayiga ave Emengo kubanga ettaka lya Buganda ebitundu 4 ku buli 10 liri wa Salimu Sale na Museveni Mayiga bw'avaawo ddirwe beeyise ne mbagamba nti ettaka eriri mu bitundu ebyetooloola olubiri lwonna baliguze balimazeewo n'eddirwe ezimu tezinnakutuka okuva e Katwe mpaka Mmengo eno mu Kisenyi ku Basumaali Jankwe Information Center jangu wano wonna ku social center okwetoola engalabi yonna okwambuka wonna yonna n'okwetoola akayanja yonna baguzeeyo balina mission zibatanda okutuleza ettaka buli kimu kati kyembaga nti ndebasobola mujjawo era Salimu Sale yamugambye langirira in fact tosobola kuŋŋamba nti ne Ssaabasajja Kabaka olunaku lwe yakoze speech gwenkeera nga takyuziza dde olukiiko lwa Buganda wadde olukiiko olukadde lw'abaminisita wadde olukiiko lwonna gwe nookera ku makya n'ofulumya ekiwandiiko mbu Ssaabasajja Kabaka akyusiza ng'enkola y'abamafiya yennyini weeri okusuulako abantu ekintu nekibeerawo ne badiringa nakyo wasasudde abamawulire tubalabye wasasudde TV wasasudde babuloga bandi bwe gibakole ne njagala bagamba ffe ebintu bino tumala byetegeeza okujja obyogera muze mukitegedde bulungi nnyo empapula zibalaze bulungi nnyo bwe muddeeyo ati mwagala nnyo okulumba mbagambye olupapula luno gwe olupapula baba wadde olwafumye ate togeza n'okyusa ekintu kino togeza n'okyusa ofisi ya Ssaabasajja Kabaka bw'aba akuwadde ng'agenda kuwa obuyinza agamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye oba nsiimye okukyusa mu bukulembeze obunyambako okutwala Buganda maaso ng'asiimye nga ye yawandiise so sigwe ate Mayiga eyawandiise ate n'omala n'osayininga wansi kyenkugambye nti ne Museveni oba wandiika ng'appointinze abantu ayogera nga Museveni ku lw'Abannayuganda ne constitution empandiika obuyinza bwemuwa era ne Kabaka wabaalonda ayogera nga Kabaka ku buyinza Abaganda bamuwa okutwala Buganda maaso so si Mayiga kubanga mbagambye n'oba osabye omulimu ewantu ng'okoze application baba bakuwa appointment letter mukama wakuwa omulimu yasayiningako confirming nti akuwadde omulimu kati ate Mayiga yesayiningidde nga yeewadde omulimu yapointinze n'ebbaluwa ze mbagambye eza Kabaka za njawulo ziri kwendedi pepa nga ne munda mu pepa munda mu lupapula mulimu engabo ya Buganda PO box ino gibagambye eri 58 kati gonjagala mudde munnamawulire yenna oba buloga asasulirwa Mayiga mubadde mmanyi akasanduke ka Ssaabasajja Kabaka aka ofisi ye mubadde mmanyi Ssaabasajja Kabaka wafulumya empapula ze ziri original ziri authentic zifulumira ku page ki kati ero page ziro ze page okufulumira authentic information ya Ssaabasajja Kabaka so se kiro kitwala omunako Mayiga yerondedde eyo authentic paper eriko ne office of Kabaka ngale PO box number yiyo ku 58 kati guleta zirize baba bafulumiza ku banamoleze mulina oba yefaana bwetyo omusajja agwe obuyinza babututwala mubadde mulowooza adde asaaga mubadde mulowooza asaaga sebo Mayiga alonze kabineti ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'amala n'asayininga naye gwe balonze naye nyina asayininga nti yalonze ate awo tetugenda kulwawo nnyo twala tugende ku nsonga endala eyatuleese kyenjagadde bategeeza olwaleero ne mukowere erimu njala bagamba omuganda yenna weesibe ebbiri okujja kawenkene Mayiga Emengo awo kujja kuba na kukomba Suwani nga betulwana okujja Museveni mu Uganda nkiddamu okujja Omunyarwanda Mayiga Emengo awo kijja kuba kukomba kulya na Suwani nga betulwana okujjako Museveni kubanga nono afuuse dikiteeta eyeeronda neyeesayininga n'atwala buli kimu kubanga ebintu binanga mbirabye nze mbibalaze nze njala tugende mu maaso na buli kimu nga bwe mbagambye naye
Uganda ine ekizibu awo tuvudde otugenze maaso kati nabadde ngenda mu luwummula lwange olutegeke era nga nasaadde sigenda baganja aragenda mu luwummula kuwummulako ng'omuntu bw'agenda okuwummula naye nina ekinzijeeyo amangu ekindeese okuba nti sigenda kukola ki sigenda kuwummula kyekiruwa ekinzije mu luwummula obutawummula kyekino wano wammanga before nga sindagenda ku ekyo kansoke mbazanyire video eno mujjukira omulundi ogwasembayo nga abasajja abeeyise abataka ba Buganda bagenze okusinkana Museveni ne mugamba nti bonna baali baffere kati olukuŋŋaana lw'abalangira n'abambejja lwatudde naye ekinewunyisa ebiga bimugenda okuwulira omukyala Nabbosa Ssebuggwa minisita Museveni eyali mu kutwala abataka era mulimu abalangira bakozesa okufera balangira bannaabwe okubanga bakola ebintu bitategerekeka kati mulire ka video kano ndyoke ngende ku video entuufu yatulese kati mulire ka video kano balebala kati saabalangira bagamba si mulangi si saabalangira ono yensowole si saabalangira wa Buganda ono yensowole naye nga abalangira bonna babaddemu basinga obungi bonna batuufu sigenti bakyamu bonna abalangira basinga naye bana babakulembera bebavuga obubi ngirategeeza bonna abalangira bambejja eyo project ya Mayiga gye mulimu ne Museveni mugende empola teri mulangira agamba nti mwafunye ekyapa omulangira afune ekyapa ku ttaka lya Buganda nti ate Museveni agenda bo ekyapa ngabo yakola ku bataka agenda bagulira emmengira bazimbireko ekizimbe muwulire bulungi nnyo bwe mala video tuloko tusomole video wulira olukuŋŋaana luno lutegekeddwa ku Hotel Africa na mu Kampala nga lwetabiddwako abalangira n'abambejja basaava ne banaava okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuvuunuka ebizibu ebibasoomooza. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikure alaze okutya olw'enkwe n'obutaagaliza obafumbekeddemu mu bo bennyini nga singa tebeetereeza boolekedde okugwa mu kabiga. Kyonna tuyinza kukola okujjawo nga tumanyagana ate n'okubeera obumu kituyamba okubeera obumu mu abalangira n'abambejja waliwo abava ekibulala n'ombusiro n'abessaagi naye tugamba nti obumu kubanga ffenna tulina okwegatta nasobola okukuuma namulondo ekibbataka mu Lulangira ne Buganda okutwaliza awamu nakyo kibadde ku mwanjo mu ebyo ebiteeseddwako uyo Nabbosa Ssebuggwa kavuyo gaalo ku ngeri y'okubivuukamu okusobola okulaba nga nabo beyagalira mu ggwanga lyabwe. Wulira ebintu bingi nnyo bizibu bingi nnyo betwetaaga okukolako omuli okujjawo bannakigwanyizi ababbi b'ettaka omuli okuzimba ekigango omuli ekitukoze olwaleero okukimaliriza okuba nti tugenda kufuna ekyapa mu mannya g'olulyo olulangira kati olulyo olulangira lugenda kuba lulina ettaka eryalwo. Ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo agumizza abalangira k'ensonga zaabwe zigenda kukolebwako era ategeezezza nti basooka kukola ku nsonga z'abataka ng'essaawa yonna bagenda kubazimbira ennyumba ku ttaka omukulembeze w'eggwanga lyagenda okubagulira mu bitundu by'Emengo. Njagala okubakakasa nti ku kyabataka kyo ekyo nakimaze okubatuusaayo era ne baba nti bagenda kufuna ebyabwe. Njagala okubakakasa Ssaabalangira ti n'abalangira n'abambejja nja kubatwalayo. Bano nabo basuubisa okubatwala omukulembeze w'eggwanga banjulayo ensonga zaabwe wabula n'abakubiriza okubeera obumu n'obutatagoogerwako wamu n'okutandikawo ssaako okusobola okwekulaakulanya. Twagala okufuna abalangira n'abambejja abeemalirira nga basobola okubaako kye bakola ate naddala abavubuka pulogulaamu z'abavubuka nyingi nnyo ze tulina zetwandyagadde benyigiremu babe nga basobola okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu bwe bulimu kaakati. Mu lukiiko lino mubaddemu n'okusonda ensimbi okuyambako okutambuza emirimu gy'olulyo olulangira era kye biggweredde nga basonze obukadde obusobe mu 19. Nyimiridde wano ng'omwogezi w'abala. Wulira nga bwe yatwala abataka ba Buganda wa Museveni n'abagamba agenda bagulira ettaka Emengo abataka kitegeeza be bantu abavunaanyizibwa ku ttaka mu Buganda kati ate omuntu avunaanyizibwa ku ttaka wasitukira ogende ew'omukopi Museveni ate akugulira ettaka Emengo ku mbuga ya Buganda muzimbewo ennyumba y'abataka. Kati wulira abalangira n'abambejja
abagambye nga bwe natwala abataka nammwe ngenda batwalwa Museveni mwogere ensonga zammwe era tujja bazimbira ekigango buli kimu tujja baterawo n'essako kati mukyala na bossa Ssebugwoma wakavuyo obadde emirembe gya Buganda okuva mu Ssekabaka Muteesa oli muvuyo bw'okutta omusajja omwana naye omulembedde kuyagala mutta okyakalanyiza oluli olulangira lwaki tutuuzaako wansi ntwingiriyo omukazi omukulu naye omukazi gwe simayi laddu yeri kuba olifiira mu mmotoka ng'ozikidde buzikizi kubanga otufuukidde ekizibu kati mmwe abalangira n'abambejjajjera babuuza kuva ddi ng'omulangira agenda okufukamirira omukopi Museveni eyajja sirwajja okwota amufukamire ku nsonga za Buganda era kuva ddi ng'abalangira mugamba nti mwafunye ekyapa mugenda funa ekyapa ekyammwe ky'olulangira kuva ddi mbadde ngamba Mayiga atudde Emengo nabasa Ssebugwawo n'akabinja akali Emengo be bawe ebyapa byonna ebya Buganda okubizza ebyapa baddamu ne babiguza Museveni kati ate yebimuguzaago mwagala okuddayo basajja bakulu tumanyi nti mwasoma aba mulina diguli mwena zi PhD naye mwaba mutya mu kifo ky'okuteekawo embeera ettaka lyammwe libaddire kubanga ebyapa weebiri ate muli mukusituka mugenda wa mukopi ekisinga okunyiiza kwe kweyita abalangira ne mugenda mufukamirira omukopi mwekennyini gwe mwakuteeka ku mugongo ne muteeka mu ntebe waali kate ne mugenda mufukamirira mbw'ate abawa ettaka mu Buganda awo sigenda kulwawo naye nga mbajjukiza nti atuloga akyali waggulu ku mupeera n'embuga akyaziwanise ekyo nkibajjukiza era tusaana okulogererwa bwe tutalogererwe tuyinza okuggwawo nga tusaaga bwetyo bw'otutuulira omuntu omulangira ng'ate agenze wa mukopi weewuunya ne nabbossa Joyce Ssebugwawo nsaba Mukama akutwale naye akutwale mu kikolwa kyakwepiica oba oli muloogi ki oli naani nga muli mu kwepiica Mukama akutwale kuba kyekikulu ekisinga obubi nnyo ng'oli mu kwepiica oyitireyo ng'omulongoose ogende ensi ekuwone obonyaabonyeza Obuganda wabonyaabonya taata w'omwana ono Mutebi n'omwana kennyini omubonyaabonya ate n'omuzzukulu Ssemakookeri yandibadde afuna mu kintu kyo naye omutandiseeko n'ebintu byonna sirika byesayagala kwogera ne kambyogere Abaganda temumanyi lwaki omukyalo oyo olwo olulangira luli bubi omukyalo oyo yayagalako okwetega Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa Ssekabaka n'agamba nedda nkiddamu Ssekabaka omugenzi Frederick Luwangula Muteesa taata wa Mutebi yagaana okwepiica omukyalo ono yamwetegako n'agaana era kigambibwa ne ku mutabani w'omugenzi ne ku mutabani wa Ssekabaka Muteesa era n'omukyalo yagalako okwetega Ssaabasajja Kabaka n'agaana kati bwe busungu buno bw'alina ku Buganda naye ekikutta obudde kijja bbuta manyinza obusungu bwange mbutereka wala naye wala ntandise okujja ebyama bye nali nsirikidde ku mukazi gwe totuuza wansi ntwingiriyo tuuza wansi ntwingiriyo taata omwana mutawane n'omuzzukulu Ssemakookeri oyo mutandiseeko kati ensonga eyaŋŋanya ogenda mulumula yiino Yoseeri mu sisitimu ye eyayawulamu ofuge mu Lungereza gye bayita divide and rule ayina ekintu kyagala okuleeta nakyekengedde ne nga kanzinya ekigambo bannayuganda ngenda basaba ekigambo kimu abasiraamu we nabagambye mumpite ku jjajjaffe Kasimu Nakibingo obuyisiraamu abasiraamu b'okusinayi bin Amen Street Nakasero n'abawoodi Kampala musooke mu Joano Kyamekoono n'abayisiraamu mwenna nze mpa ekitiibwa eddiini y'abayisiraamu era sira utawo n'abayisiraamu naye njagala mutuyambeko ekigambo kimu waliwo bannammwe nga bayita basiraamu naye ndowooza babagwa mu kiti kirala oba Museveni yabakozesa simanyi bajja ne batandika okubuulira enjiri ekuba obulombolombo n'ennono bwa Buganda naye ng'ate agikuba alina amannya ga Kiganda ffe ne bitubuuzaako obutuuliro ne tugamba abantu bano kyeki Ssaabasajja Kabaka yabadde ajaguza amatikkira ge neefubutukayo omusajja omusiraamu gwe bayita Swadiki mu biro n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye ate
nefubutuka ne family emu jengeno babuulira nayo ne boogera ebigambo ebimu naye ebigambo bino byonna nkimanyi Museveni ayagala kuleeta olutalo lwa ADF okufuula abasiraamu abalabe ba Uganda n'abalabe mu nsi yonna lukyamulemye ayagala dukyusa duzza nti abaganda tukubagane n'abasiraamu ng'akozesa akabinja k'abasiraamu abamu abavuunulwa obubi ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Kurohani kubanga abasajja n'abakazi abateeta eddiini mu Buganda eddiini y'Obuyisiraamu yajja mu 1944 no eddiini y'Obuyisiraamu yajja mu 1844 n'esiisira mpaka mu 1849 n'etandika okuba ng'egumye naye Abayisiraamu bano aboogera ebikikinike ery'Obuganda n'okwagala obbujolonga mujjukire nti bassekabaka be bakkiriza Obuyisiraamu okujja mu Uganda naye ate Obuyisiraamu buno bulambika bulungi ensonga nti tebusobola kulwana na nnono na buwangwa era mu bayigiriza abayigiriza ebiseera ebisinga nga bamanyi okuyigiriza tebatera nnyo kwagala kujjayo irimu zigenda kwawula mu bantu kubanga bakimanyi n'Obuyisiraamu gye bwasibuka eri obuwangwa n'ennono kati ngenda kusaba masheeka mwenna abamanyi abasajja bano bangende nti abasajja bano akabinja kabakayita k'abasalafu nyenza okukola okunoonyereza akabinja k'abasalafu kano nga bangambye akabinja k'abasalafu kano kalimu omukono gwa Mungereza eyali akataddewo okulwanyisa Obusiraamu n'okulwanyisa obuwangwa n'ennono nkiddamu nkoze okunoonyereza nga sinnajja ku mpewo n'entegera nkala akabinja kano bakayita k'abasalafu abasalafu bano Omungereza yabatondekawo okukyankalanya n'okulwanyisa Obuyisiraamu n'okulwanyisa obwakabaka bwonna obw'ennono okwetoola gye bwali bulina okubeera kati akabinja kano gwe mulimu gwako naye muli nafunyemu ekiŋŋamba nti Yose ono yandibanga akozesa akabinja kano okwagala okuliyetinga enjawukana wakati wa Buganda n'Abasiraamu oba Basiraamu ne Buganda kubanga bo bwe bakola ebintu bino omuntu atasobola kwawula musalafu na Musiraamu ajja kulooza nti Abasiraamu bonna si bwe bali naye nga si bwe bali nkiddamu omuntu yenna obusungu obw'okumpi ajja kulooza nti Abayisiraamu bonna endowooza y'abaana Basiraamu y'endowooza yaabwe era kireete mu kwawukana n'okuyomba n'abantu okutuuka okwekuba kye tutajja kukkiriza njagadde njogera ebigambo bino nga bisengeka bulungi nnyo nti bannaffe Abayisiraamu muveeyo mwogere ku nsonga zino nga mutegeeza akabinja k'abasalafu abo abakozesebwa okukyankalanya Obuyisiraamu n'Obuganda kuba ye Museveni kyasinga okwagala kyankalanya ofuge nti bw'anaasindika abasajja bano okuvuma Obuganda n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'ennono Abaganda bajja kwekya nga batandika okukola olutalo wiiki nti kye tutayagala kubanga eddiini zino zaanezibwa mu Buganda Bassekabaka era ne baziwa ekitiibwa ne baziwa n'owokusiga ne baziwa n'owokusenga ne zisengawo bulungi bw'owulira ebigambo by'omusajja bye ngenda okuzannya kuno tonyiiga wabula njagala bikwate n'obwegendereza obuwulize bulungi nnyo yavolonze n'ajolonga Obuganda n'ajolonga ne Ssaabasajja Kabaka naye saagala onyiige kino njagadde bannaddiini naddala Abayisiraamu banoonye abantu bano bababuulire nti ekintu kye bakola kikyamu waliwo abasasule bakikomye kubanga kijja kuleeta obuzibu butya abantu bajja kulowooza nti Abasiraamu bonna kyekimu be bakola ekintu kyekimu so nga ate kana akabinya bagambye nti Omungereza yakateekawo ng'alina ebigendo by'okukyankalanya Obuyisiraamu n'okukyankalanya obuwangwa n'ennono obw'ensi w'abayagadde abukyankalanye kino kivudde ku ki kino kivudde nga ngobera ebintu bino maze nsooka n'engoberera ekintu twadde tuli awo nga omuvubuka ono muganda wa Pastor Male kubayita Mabirizi Male ng'awandiise ku kkooti awaabira Ssaabasajja Kabaka nti aliwo mu bukyamu era n'Obwakabaka buliwo mu bukyamu era asaba kkooti ebujjewo ne mu ssemateeka ebujjewo kati bwe nalabye ekiwandiiko kino kwe kuno okuba kwetadde mu kkooti ng'ayala kuyita mu Electoral Commission oyo Mabirizi Male era kyovola nti bamusaba DNA nga bali beebuuza ebikola byakola bya Buganda bya famire nga mwebuuza yagambye bw'ati Mabirizi Male Hassan Mabirizi Hakimu Kiwanuka LBB Honorable MK Ubadoza Yibanga page 2012 the Secretary Electoral Commission Ndozalia wabadda n'ebino byonna nyenzo okujja ebintu bino yewawaaba ng'omuntu ono ate nga ne kkooti ya receiving ebintu bino kitegeeza ekintu kino kyonna kisasulire Museveni akikola okwagala okulwana Obuganda eno ye video omukulu ono gwe bayita Swadik Mubiru wewunye musajja Muganda
naye bifunga sinagenda wa Sadiq mubiru njagala mutegeeza nti abayisiraamu abagenda e Saudi Arabia obuyisiraamu gye busibuka abasinga obungi bagendayo okutuukiriza obulombolombo obw'eddiini ekintu ekituufu era ekirungi ennyo naye eri abatamanyi ne Saudi Arabia eriyo obulombolombo n'ennono era nga n'obuwangwa gye buli ngenda okuzanya vidiyo eno y'omwami ono kasooka embalagemu abatamanyi Saudi Arabia eriyo obulombolombo n'ennono n'obuwangwa n'ennono ndyoke nte vidiyo eyo byo bino wano wammanga bino bina biri Saudi Arabia abayinza okuba bagenda Saudi Arabia nga bagenda wano ku Kabba n'ebitundu ebiri okumpi mu kibuga awo nga tebagenda mu byalo kubanga bonojje Kampala noga nti ntuuse mu Uganda batotuuse Uganda nene nnyo ino okugyetoolola kati bino ku bintu ebyobuwangwa n'ennono ebiri Saudi Arabia ndyoke nte vidiyo eyo luzambira bulungi nnyo Saudi Arabia eyo na Saudi Arabia obona buwangwa na nnono obona buwangwa na nnono bayina n'ebibbo bayina n'embugo bayina ebibbo bayina endeku bayina eddagala ly'ekinnansi ebyo byonna bino buwangwa na nnono bino bya buwangwa na nnono bino byonna kati oyo omusiraamu ajja n'atandika okuvuma ng'avumirira ennono n'obuwangwa omwewuunya unako kirwategera buno bonna buwangwa bw'Abarabu bw'aba Saudi Arabia bino bya Saudi Arabia si bya Baganda bino bya Saudi Arabia njagala omulago oyo video yengendo ku nesaagala munyiige obonna bulombolombo na nnono byenjagala omulago omukulu oyo nga ngenda okumu addressinga tulyoke tugende mu maaso buno bonna bulombolombo na nnono byonna bulombolombo na nnono byaba Saudi Arabia batunda n'emirondo batunda n'eddagala eddagala egganda ebibbo endeku buli kimu byonna babitunda oyinza okugamba nti njogedde bubi nti simayiki bibino Jidda Saudi Arabia stock kicho Jidda Saudi Arabia oyinza okugamba musajja atadde ebintu byabataaka bibyo Saudi Arabia Jidda kati wano kanzanye video mukulu ono mulyoka mutegeere nti either okusinzira ku kiwandiiko oli kye yakola omwami ayinza okubanga nga bwe bagenda nti kabinja k'abasalafu omungereza ke yakozesa okwagala okutyoba obulombolombo n'ennono uliriza video omwami ne saagala onyiige omwami ono yeyita musajja muganda uli yayogedde abayinza okusika ebyobuwangwa ate babireete mu mizikiti nabbi mwe yasinziira n'agoba ebyobuwangwa temunnabawulirako temwawulidde ku mikutu gy'amawulire musimanya okusaba okutongole mu mizikiti gyonna kugenda kubaamu nga basabira amatikkira gani audhu billah omukulembeze ekyo akikola aba akumpanyiza abasiraamu bakulembera naye nnyini aba yeekumpanyiza n'akumpanya eddiini ya Allah n'akumpanya ennyumba ya Allah n'akumpanya obusiraamu tetulinaayo emyaka 3 egyo abantu gye bamaze nga bali mu shirika eyo gwe bakola ow'Obuganda bwe beyala bwe bagenda ku bino tugyenyumirizamu tuuke nobireeta muzikiti emyaka 3 ffe tugamba gitusaze ng'abantu bakyalemedde mu shiriki egyo emyaka 3 gyamaze gyonna ng'abantu bakyabalemeza mu shiriki emikolo gye bakola ne babambaza embugo ne basamira ne bakuba simanye ngoma zino ne badda mu busiisira ne bakola bye bakoze egyo emyaka tegitugifunyeemu kuba nti tutuuka okulangirira ejjuma mbu tugenda sabirani subhanallah ekyo kikyamu era abo bayimaamu abanakikola bagenda kuba balyazamanyiza babitegese lunaku lwankya lunaku lwa bbeeyi bo bagenda kulwonoonerako bwetyo ibirisi bweyonoonera abantu essanyu lyabwe lunaku lwa bbeeyi ashura buli mukkiriza alibadde alwesunga eri abateeseteese dda mugenda balaba bajja biraga ku mawulire mubalabe mbu bali mu kusaba wanike emikono eri Allah nga basaba okutereza obushiriku egyo emikono mikolimire egyo egiwanikwa ku mbeera eyo egyo emikono egiwanikwa ku mbeera eyo mikolimire nga gisabira mbu ennono ezo shirika yasigale ng'akyali muki obantu mizikiti nabbi mwe yasinziira gyali mizikiti n'asomesa ki bano baagala kusinziira mu mizikiti bakomyewo nabbi be yajja okulwanisa audhu billah saba Allah tutaase embeera ezo asaasire ne message eno tuuke ne ku bayimaamu abo abadde mu nteekateeka eyo abadde mu keetalaako bakimanye nti eddiini ya Allah yajja kulwanisa ebyo ebikolobera ebyo bye bakola shiriki oyo
ezenteekaleka ze balina muzirekere bali be bagambye simanya n'olw'omukaaga bano bwe bati nabo balinayo ezaabwe ku sande bano balinayo zino ate ku mande bayingire mu kusamira ddala okujjuvu obusiraamu tokkirizibwa era bwe mulaba imaamu yenna ku muzikiti gwonna kye mulina okukola situka mangu nnyo mumuddukeko mumulekewo kasita mulaba ne swala ewedde musima mutereere bannaaye tokkirizibwa kutereerawo singa tubadde n'omukulembeze nga musiraamu abo baimaamu bonna balina obbajjako n'olwokuba ensi yaffe bwetyo bwefaanana muba mulina situka obusitusi ne mumuviira oyo azza obujja enzikiriza eya jahiriya ate mu mizikiti wallahu almustaan ambiya jajirwanisa bano bo bagaana basalawo gikomera idhan tekikkirizibwa tetukkirizibwa kola nteekateeka ezo mutuyita baani tusabire obuwangwa tusabire amatikkira n'ebirala ekikulu eri omukkiriza tawhidi diini ye kuuma ddiini ye neoba tomanyiddwa ebyo abayinza okuvuma ab'emitimbagana abo ne bwavuma abo tebalina mawangwa baava oba yava gundi oba yava Nigeria abo abavuma bwe batyo ne bwe bavuma tekikosa ne bwe tuba twava Nigeria ne bwe tuba twava Japan ne bwe tuba twava China kasa tuba n'obuki Bilali bunu Rabah eri tamanyiddwa waji yava mu Afrika n'amanyi babuusabuusa yali ava Ethiopia Misiri Sudani Habasha kyaliwa tamanyiddwa na wawe yava na famire ye kyamukosa Bilali kyamukosa nabbi bwe yagenda mu jjana mu hadithi eri mu Bukhari teyawulira ensaagiro z'ebigere bya Bilali yali tamanyiddwa gyava namuga inni sami'tu khashkashatuna alayka kati oli ne bwavuma nti abo babavaawa tebamanyi buwangwa n'abakuraishi balina ebyabo abo bwe bati abo tebamanyi kye boogera tebirina kye bigasa obuwangwa bwoba osudde ki tawhid tebigasa wabula ekigasa kuuma ki diini yo Abu Jahali kyamugasa okuba nti yava mu bakuraishi Abu Jahali yali omukuraishi kyamugasa agenda kugenda mu muliro رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أبو لهب ومقريش يومك بتاتب النبي أبو لهب كامغسا الله يقام من القرآن مسؤول في النجد تسمع سيصلى نارا غفن بجي chika chiwali gami chika chinene nabi mwava tebya mugasa yali mukopi badera vamba Quraish ade kituufu nti omuntu ne babaga nti ava mu bano naye nga mushiriku aba mukopi abakkiriza be balangira bannatawhid naye abo boolaba abashiriku be bakopi era bwe baba bakutumira omu ku bakopi tekigaana ku lisiti n'oleeta muwenda mutebi ne banne obeera mutuufu ddala n'abashiriku aba lisiti n'ogenda ng'ogikola ki ojiwa bannabyabuwangwa bajja kuvuma ne ekituufu ne bavuma kale n'omutunuulira omusajja omukulu n'amaaso ne gakuluma yenna amegeredde alinga akawa akasibe ku ggaali yenna aseka alinga omutaamazeewo ne banyongera enva kwaga waliwo abantu b'otulya mu nsi kuno webuuza oba ategeera lunaku ki omugambi musime mwambala embogo za sitaani oli mu kanzu ogimanyi kanzu y'eddiini ogimanyi nkugansose kulaga bifaananyi nti obuwangwa n'ennono gyebuli Saudi Arabia mukulu tukimanyi nti oli mu kabinja kabaki kali akawinja kenayogeddeko akabinja kenayogeddeko ako ak'omungereza ke yateeka okulwanyisa obuwangwa n'ennono n'okulwanyisa obuyisiraamu gw'omu ku bo naye mukulu njala kubuuza ekigambo kimu gwe bw'ogamba nti abasinga obungi batali basiraamu batakkiriza mu kiti kyo kyokkiriza bantu ba sitaani era otusobola okugamba nti abasinga obungi bakkiririza mu Ibilisi naye ndowooza gwe Ibilisi omutuufu gwe Ibilisi omutuufu olw'ensonga nti bwe nnakubuuza nti omanyi obuwangwa n'ennono bw'abasiraamu tojja butegeera waliwo bintu bibiri obuyisiraamu ddiini naye obuwalabu bwe buwangwa bw'abasiraamu kati gwe oli muddugavu gwe obuwangwa bwo ki ng'oggyeko kuba omusiraamu ng'eddiini obuwangwa bwo ki obuwangwa bwo ly'erinnya eryakutumibwa erya mubiru
kubanga banakubuuza munnange mukulumbiru tambulanga mu biru ojja kutambula otunyonnyole bajjajjaabo nga 10 okuva emabega naye tojja tutambulanga Sadiki kubanga Sadiki tomanyi lyali Sadiki yali muki tosobola tambulanga Sadiki. Ekizibu kye tulina mu bantu nga bano agamba nti amanyi naye nga ate atambulira mu bubuze obubuze bwe buluwa kwe kulowooza nti gwe omanyi nnyo eddiini n'okusinga Katonda eyagiteekawo kwe kugamba nti omanyi nnyo Allah n'okusinga Allah yatandikawo eddiini eyo ate eddiini erimu ebintu bingi nnyo kebere abakatoliki kebere abaprotestant ne waliwo ebintu baleko byataleeta kubanga bakimanyi nti biyinza okucyankalanya abantu olw'entegera yaabwe. Abamasheeka abasooka mu Uganda okubuulira eddiini bire bintu babyogera babimanyi nti biyinza okucyankalanya abantu kubanga nze tosobola kuŋŋaanga ku buwangwa bwengende nnono nti ate ndi sitaani naye ng'ate sitaani gwenzagoga nti ndi sitaani nina obulombolombo nennono weesobola okutambulira nga Lumbuye oba gwe mu biru n'osobola okutambulira nga mu biru nga tosobola kutambula nga Sadiki kubanga Sadiki teryamumanyi mu Africa okitegeera. So njala tugere bantu bakulu muleme kucyankalanya buwangwa nanno muleme kucyankalanya ddiini nakutege kubanga abantu abasinga obungi tebajja kutegeeranga ggwe goyina entegera eyo n'ekyokulira okutegeera nti Obuyisiraamu ddiini ng'amadiini amalala naye ate Omuwarabu bulombolombo nannono ng'obuwangwa bubwe era nkolaze biki bakola. Kati gwe yagala kuŋŋamba gwe wali osinga Nabbi Muhammad okutegeera Obuyisiraamu bwe yatandikawo oba gwe wali osinga bassekabaka ba Buganda bakkiriza eddiini ejje mu Buganda nga kati gwe ate oyagala kujjawo abaabuleeta obasaanyeewo singa tebali bassekabaka Obuyisiraamu bwandibadde obulabako wenna oyambadde entalabuusi oyambadde kanzu onekedde otuula obuulira ne bw'obuulira nabo bakwewuunya entegeerayo. Kale wano weesabidde bajjajjaffe ab'Obuyisiraamu okwetoola eggwanga lyonna mutuyambe munoonye akabinja k'abaana abafulisi baba abafalasi baba ki akagenda okuleeta ensasagge mu kwagala okukyayisa Obuyisiraamu ate ng'Obuyisiraamu okuva olulwajja mu 1844 bubadde busomesa okwegatta era dde busomesa obulombolombo n'ennono n'okkuumira abantu wamu. Kati bano banajja n'embuulira y'ekika kino ejja kuleeta okutataaganya mu bantu kubanga Museveni ono yasinga okwagala ebintu bino okwawula mu bantu okuggyawo obwakabaka okucyankanya obulombolombo n'ennono yayisewo kyayagala naye ng'ono ojja mubuuza ebigambo byayogera asinzidde mu koweki kino kye bayita okusiga obukyayi mu butategeera. Masheeka kino kye bayita okusiga obukyayi mu butategeera kubanga gwe kennyini bw'otandika okubulya ebigambo ebisiiga obukyayi n'okwawukana kiba kitegeeza nti n'eddiini gy'osoba togimanyi. Okusiima n'okwagala Allah kwe yateeka ku bantu be n'akuteeka mu Nabbi Muhammad agenda abuulira abantu basomese eddiini n'okwagaliza abantu eddiini y'Obuyisiraamu giyingiramu. Bw'oyogera ebigambo bino byogedde olwaleero eriyo bw'ogenda okugoba n'okwesembereza abasiraamu nga balowooza mu bali mu kifaananyi kyekimu ng'ate si kyekimu. Kino ekifaananyi kiwasize kikyamu nnyo. Kati nvudde waawo waliwo famire gye mwalabyeko nga bakozesezza era akabinja kano akabinja ako ak'abasiraamu ogenda okumenya ebiggwa byabwe. Akabinja kano njala bategeeza nti akabinja kano ak'Abayisiraamu bagambe kakozesebwa Bungereza ndowooza ne Museveni. Video zengera okuzanya nsooka kukola clarification ku nsonga eyo. Bu video watambudde ku mutimbagano ekiggwa ekyamenyeddwa si kyekiggwa ky'abekkobe no. Ekiggwa ekyamenyeddwa si kyekiggwa ky'abekkobe no. Ekiggwa ekyamenyeddwa abantu abo bazimba ekiggwa ekyabwe nga bo nga beddira kkobe naye nga si kyekiggwa ky'abekkobe ekyamenyeddwa era naye yakikoze babadde ba family members nga kuliko n'omuwali abadde avudde ejjubba obesawo ejjubba eri Sudaani nga zze n'akwatagana akabinja kano ak'abasajja abavumirira obuwangwa n'ennono be yakozesezza okujja okumenya era akekabinja ke kamu akagenda mu bizinga by'Essese ne kakoona embuga ya Wannema kekabinja ke kamu bano ke bakozesezza okumenya lwakuba nti nabo mu statement gye bakoze statement era nga balumba Ssaabasajja Kabaka naye nga zino embuga gye bamenye teyabadde ya Buganda nti oba ya kika kya Kkoba oba embuga enkulu y'Abekkobe no eno yabadde family mata nga bagala kujjawo ebintu ebyo okusinzira bongo balaba naye abakikoze ke kabinja kali akeefula nti kalwanyisa obuwangwa n'ennono. Kati mwana omusajja abadde ku social media ng'agenze viral agamba nti njagala ssente
njagala sente mujja tubuya sente tuzagala kati yomu ku kabinja ako abakola emirimu ejo ngenda bazanyira ka voice video eyo mbalagene ka video kali ne abantu temuga nti bamenye embuga yabe kubenedda zili zabadde family matters era ne embuga gye yabadde ya family yoyo muhaji nga yakobe nga bayine ebintu bibajjawo bonga bo bakuba nti abantu bategedde abagimenye badde bayina bakozesezza okukola omulimu ogwo ke kabinja kali akatayagala buwangwa na nnono akakulembera ndoza nno omwami enzo okuba yomu omwami ono yomu yakola ka video nga yagala sine kagenda viral yomu kubbo abali mu kabinja akowulira bulungi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoyo. Ono dokita waffe amanyiddwa enayazze ku mulimu guno. Dokita akantu kalike watusindikira ssebo twagala sente. Twagala sente, twagala kunyonyola, twagala sente. Era twagala masabu obosaba. Kakati ekintu kiri bwe kiti. Ayi oyina essabo, oyina ebibo by'abalongo, osiba abalongo, oyina amafumu, oyina emirimu 8 nkubira essimu. Twagala kunyikiza tawhidi. Twagala nga obusiramu bwe buliwo. Muleete amasabo, muleete ebibbo, tubibatikule. Barakallahu fik. Salamu alaikum. Sina kyenyongerako. Kati bw'otunuulira Guy yakola ka video nga adimandinga sente oba yali atunze eki oba yali ayagala ki bw'abeera mu kabinja kano nga ke kali mu kuzoganya okusaanya obwakabaka obulombolombo n'ennono kati ono bw'agamba nti ye balwanyisa kujjawo obwakabaka na kulwanyisa kujjawo obuwangwa na nnono teyeebuuza lwaki obwavu buluma nnyo n'atandika okuluma embanga asaba sente mu kavidiyo akagenda vayiro nono emiri omuvubuka alinga omuto yenna atulanga ebyawongo kubanga ekimuluma bwavu tategeera nti bazanyira ku nnono kati kambazanyire ka video kali akalaka embagendio kensembyeyo kano kekano ka video neera nabo badde bamenya ebintu bino bakozesezza akabinja kana akaba n'abayaaye neera ebigambo bayogedde mugenda biwulya bulungi nnyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن شاء الله تقوم يوناتي ajati mpola mpola ulide bigambo njagalolize bigambo tugenda kumenya ekigwa kino waliwo bebatikkireeyo aba Buganda bebatikira ffe ngeno tumenya inshallah gwe mulimu ogutukomezaawo Masaka eno biidhinillah kubeera nga ekigwa kino tukisaanya mpozi mwagambye kikaki ajati ekika kyekkobe insha Allah tugenda beera nga tukikolako emikolo biidhinillah. Waliwo betulaba bebatikkira eyo omuwulira amatikkira tugamalidde eno mu kubeera nga tumenya owulira kyembagambye ekintu kino kyemulaba kino kiggwa kiramba twakiraga omulundi ogwayita biidhinillah naye nga shaitaani yeetiisatiisa bannyini bino n'ababiina kakati bali babatikkira basaabasamize basaabashiriku owulira fenne ekyatulese era temulaba sirina mu kkanzu ensonga zino tezeetagisa kkanzu era ennyonda eyo sooka ogimpeeko ennyonda eno gye mulaba sinza gikwatira mu kkanzu ekyo boolaba yo ne shayatini zonna gye ziri ziyinza okudduka emyaka 7 nga tezisembedde walinze kale insha Allah gwe mulimu ogutuleese bano bemulaba ne bamu ku baana n'abazzukulu ab'ewaka wano n'abalala bakyabi naye ayogera ebigambo ebyo byonna byonna mwavu mponga byoya ne fese mulabika nga ikyokola kyennyini kati bwe tudda ku masheeko oli kansoke mbazanyire ka video kali bulyoke mutegeere bwe mulaba ng'omuntu aluma emifumbi mbwe ayagala ssente manya ekimugoba kyambadde ne legingi bw'owulira ng'omuntu ng'akalambira kati ono waakalambidde ku ssente mbu twagala ssente yali mu kabinja akamenya ebintu bya buwangwa n'okuvumira obuwangwa n'ennono kitegeeza naye mwavu mponga bye n'ekimulumisa obwavu takimanyi ne mubya ku social media wuuyo kamubaddizeemu wuuyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono dokita waffe amanyiddwa enayazze ku mulimu guno.
Dokta, akantu kali ke watusindikira ssebo twagala ssente twagala ssente. Twagala ssente twagala ki? Twagala kunyonyola twagala ssente twagala masabu bosaba kakati ekintu kiri bwe kiti ayi oyina essabo oyina ebibbo by'abalongo osiba abalongo oyina amafumu oyina emirimu emitwe 8 nkubira essimu twagala kunyikiza tawhidi twagala nga obusiramu bwe buliwo muleete abasabo muleete ebibbo tubibatikule. Barakallahu fik. Salamu alaykum. Sina kyenyongerako. Nasinika ebinye mulingange ente eri muleeba ne weewuunya entegera y'abasajja abamu mbonaye musajja mu Siraamu kukyayisa Busiraamu na kucyankalanya bane akakodyo twakategedde Museveni enkola ye gyakolamu kyobula mpise bannaddiini ddala Abayisiraamu bonna bajjajjaffe abakulira eddiini mugoberera akabinja kano era mukavumire otherwise kajja kulabisa eddiini y'Obuyisiraamu nga ekintu ekibi eri obuwangwa nenno bwa kabaka era ngudde bigebe bogenda bavubuka bano okuvoola Ssaabasajja Kabaka n'okuvoola Obuganda kintu kikyamu nnyo. Bamasheeka bonna abaasako okubula eddiini y'Obuyisiraamu tebaleetanga kwawukana mu nsonga zino. Ne kano akabinja ke mbagambye akateekebwa Abangereza okulwanyisa ate Obuyisiraamu n'okulwanyisa obuwangwa n'ennono keeko kenyini Mukama bulungi babayita basalafu. Kati bano bali mu kabinja k'abasalafu. Kale mu basalafu mmwe ekikola kyemukola si kya buvunaanyizibwa kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ensi tubeerako mbeera kuwayagivira tuli mu kabukka. Buli lwoleeta okwawukana mu bantu kitegeeza nti omugaso omutuufu gwa Katonda oba ogujje oba ogwa Allah. Era eddiini y'Obuyisiraamu ekubiriza nnyo abantu okwegatta so si kwawukana. Kati mwe baateekawo okwawula mu bantu nga mukozesa emboozi ey'obukyayi ndowooza ekuuma okutta ebbi. Kansulenti akatambe kano jjajjaffe Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge abe Nakasero mukalabye n'abokonde Kampala mukalabye munoonye abaami bano bwe kiba kisoboka mubeeko kye mubagamba beetereza otherwise bwe bana bagenda mu maaso okukola ebikolwa bino naffe tujja kunoonya eddagala kubanga eddagala tulina muli batono. Naffe tusobola okunoonya eddagala muli batono. Akabijja kamwe tusobola okukanoonya nga Abayisiraamu babagambyeko ne mugaana nga mugenda tufuukira ekyambika ate naffe tulina eddagala tusobola okubakolera. Ekyo nakyo kibategeeza. Naye nga si kye twandiyagadde Bayisiraamu bannamwe babagambeko nti ekyomukola kikyamu. Naye omunaamu mugenda mu maaso n'enkola eno eddagala libeerawo tewali kizibu kitabeerako na ddagala. Muli batono mu nnamba ate mutambula abantu 5-6 abatambula bakola ebikolwa bino. Naye mujja genda mukoone ewantu ewakyamu. Tulaba nti wakoona emmeeza ng'oyagala ssente. Tulaba nti wakoona emmeeza nti oyagala ssente. Ojja kkera ku makyanga akayumbako koolina kakutta omuliro ne kino ekijoyina ekutta omuliro gwe kwennyini emmotoka egenda kukuba. N'obufu bujja kubulira mu kolansi nga tebasobola kuzingazinga kutwala kuziika ku ssaawa eyo yennyini nga basooka kugamba tusooke tukwale wiiki namba tulondelonde obunyama bw'omusajja ono lweko tumuziike ng'awera. Ekyo nkikubule ojja genda omenye embuga y'abantu omwoyo asaamirira mukulu ng'otikka ebinnyo ng'ente eri muleeba. Emmotoka ejja kukuba ojja kusaasaana nga kasooli mu kkubo. Obunyama bwona omubiri bwe bajja kunoonyeza wiiki anti abasiira babazikirawo mu lunaku lw'ofiiridde kwe bajja kunoonya wiiki okugattagatta okugenda okuziika. Mu ebiro ebikulinga situwaya. Ojja kutya ekyo kikubuule mwe muzungazunga nnyo. Mugamba video tewedde. Video ewedde Mukama bankuumire tusinkane ku lunaku olwokutaano essaawa zijja kubeera 2 zennyini ez'akawungeezi. Naye ngenda kugoberera ensonga eno mala okunoonyereza akabinja kano n'abakalimu bonna tumanye ekigendera kyabwe ekituufu tujja kituuka ku ntikko naye nga Basiraamu naye muli mutuyambeko ku nsonga zino. Abaami bano bakyuse mu mbulya gye babulyamu kubanga ejja kuleeta obuzibu abantu abalabe ekifaananyi kinene nnyo eky'enjawulo ng'ate bano balina ekintu ekyabwe kye bavuga. So Abayisiraamu mwenna ndowooza ensonga zino zirambulule bulungi zikutte bulungi sagala mugende banumbuye Busiraamu nno sirumbe Busiraamu njogedde ku bantu bano particularly aboogedde ebigambo bino kubanga bo beerabidde nti n'abaleeta eddiini eno ate bwali Bwakabaka ne bugikkiriza ejje ate bwe baagala okusaanyaawo. Kale n'olw'ensonga eyo njala baagaliza akawungeezi akalungi Mukama 20 mpeera tujja sinkana ku lunaku olwokutaano ku ssabbiiti zennyini ez'akawungeezi Mukama bankuumire
mwe bali kubeera bagumikiriza nakula video lwalero video eyongera ku video zino ez'abana abantu nagitadde ku YouTube jeri nagitadde misana sazedenga 7 nga njagala mule bigendo by'abana abantu jeri ngenda teeka ye neri jeri yasibyeyo mugende mugirabe yonna muyoke mukenyero nenga okola maka clarification bali tebamenya mbuga ya kika kya Kobe bali bamenya mbuga ya family yaabwe nga olujja lwabwe bakuba bayogeddemu ebigambo bikankana n'okulaga nti bavuma obwakabaka bwa Buganda so kyekyo kyabadde kinjagala soko clarifyingamu kale mukama 13 ampera tujasekana ku lokutano mwera lunako lulungi nenga Mayiga kansubire nti ba propagandalist bo bonna n'abakwaniriza simanyi ofunye ekisanja ekirala sebo dictator ali Emengo tukumanyi nti okuva Emengo tujja kuleta guleda oba kusendawo Bulange Emengo nze maze okutegeeza ensi ebbaluwa entuufu kikebwe kyabadde nakibwe kirina okubeera abantu bategedde bulungi nnyo sebo wazzemu ne weeronda ku biragiro bya Salimu Sale n'ebbaluwa entuufu ya Ssaabasajja Kabaka kwawandika tendalabikako ne ofisi ya Ssaabasajja Kabaka emanyiddwa PO Box 58 ere baluwa tufesa basajja Kabaka eberamu engabo wakati nga bwejibalaze so ene yekiro kitwala munako jimwata ipize mu computer nolonda abantu bamugenda okufera na Emengo naye katusubire nti buli kimu ense kiraba kati mwenda bade bakedde ku macha mugamba mbukiti fe obuzibu waffe bwa protecting Buganda taka na Baganda na Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byo taka lise nkwalite ina mipira lijja sigalawo buli aliguze alibye tujja sangu kalina tutule mulungi nyo sangu petrol station tutandikira kugula mafuta tutunde buli kimu tujja sangu famu zete tutule bulungi tutunde nteza ffe tutandika okukola bitwagala mukaba bankomere